njagala nkusiima nnyo nnyini ddala Kasujju omuwummuze ow'ekitiibwa Kaberenge owookubiri atukoze bulungi nnyo, atulambise bulungi nnyo, atukulembedde bulungi. Tusabe Katonda asaasire ate Kasujju omupya oyo eri waakomye batandikira. Twagala Busujju ey'abayigirize, twagala Busujju erimu ebyenfuna ebirungi, twagala Busujju erimu amakubo amalungi. Tetusobola bikolanga ku sayidi emu yokka ya byabufuzi. Alabe nnyo nnyo munneewe waakomye watuusizza Busujju yaffe eno, so ng'era nkimanyi nti balina okukwatagana bo ng'abantu okulaba nti batambuza Busujju. Baddewo essaza lino y'Obusujju okuva mu 2013 okutuuka olunaku lw'omwezi 15 omwezi guno ogwokuna, Ssaabasajja Kabaka yasiimidde n'alonda okukulembeza obupya. Okuyingira kwangu naye okufuluma oluusi kuba kuzibu, kuba tuyingira ng'abagenyi ne tufuluma ng'abataka. Njagaliza muganda wange omujja azidde mu bigere atunde erinnya lye ng'akola, obukulembeze bubeeremu ebibala bingi. Bannabusujju bagamba nga bujo mbadde nnyongera okubagamba, tumanyikiddwako ebintu ebikulu bibiri mu bwakabaka bwa Buganda bwonna. Ffe tusinga abakadde abangi mu Buganda yonna, ate era ffe tusinza abaavu omuzigo ogufunze mulime emmwanyi. Tukiriza abakulembeze bannange mwenna abagenda okuddawo mu ssaza muno, tukiriza abantu okusomesa abaana, tukiriza abantu okukola ennyo, tukiriza abantu okubeera abalamu. Era abaana baffe bannabusujju basobole okusoma okubeera nga tuva mu mbeera ekulaakulana okugenda mu maaso, kubanga teri kitundu kiyinza kukulaakulana kusinga byakusoma byako.